ebituuka ku bulamu bwaffe, ebituuka ku nfuna yaffe, ebituuka ku bitiibwa baffe, n'obeera nga bw'oviibwako mukwano gw'ogamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ate bw'ofuna ekirungi nga weebaza n'obeera ng'ogumiikiriza. Eyo engumiikiriza namba 1 ya bulijjo. Waswabiru, ate mubeera abagumiikiriza nga mubeera mukakata, ne muyimirira wa maaso g'omulabe ne mutasobola kudduka, n'omulabe naye n'akakasa nti abasajja banywedde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza ti obugumiikiriza mu ssaawa y'olutalo bwetaagisaawo mu kika ekya waggulu. Warabitu, mwesibe bbiri munywere nga mukuuma ensalo z'ensi yammwe, okulaba nti tewaliiwo atali mukkiriza abayingiramu kubeera nga abayingizaamu obunnanfuusi. Mubeere nga muli bakkiriza ku bakkiriza. Era bw'ogenda okulaba ensi omulembe guno ogwaleero, buli nsi ekuuma ensalo yaayo, okubeera nti okwerinda mu byokwerinda si kulwanga eyingirwamu abalabe abajja okubeera nga bayingizaamu enkwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu lumu ogw'engulu, mubeere nga mwesiba bbiri okusobola okukuuma ensalo z'ensi yammwe, okubeera nga teziyingirwamu abo abatali bamummwe. Wattaqullaha, mutya Allah, la'allakum tuflihun, musobole okwesiima Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo